Katemba asinze okunyuma abadde wano mu trading center y'Entinda. Omusawo omu bw'asangiddwa nga talina mpapula zimukkiriza kuddukanya ddwaliro. Ono asoose kwekangabiriza nga bamubuuza ebiwandiiko bye n'ayogera olusawo olutakwatagana ekisesezza abakungu abadde bawolekeddwako poliisi ku mulimu guno. Oluvannyuma agezezzaako okumalamu omusubi wabula abaserikale ba poliisi bamugobye ne bamukwata era bamulese na bugi simufungize okukkakkana ng'ali ku kabangali. Wano beeyongeddeyo ku bulwaliro obulala era ng'abasawo abawezeeko bakwatiddwa nga tebalina biwandiiko bimala. Laabu ya Shalom Clinic Ntinda terina bye twetaaga kubanga tenaba kuregistaringa ate tenaba kuregistaringa ate n'omukozi wamu tanaba kufuna license y'okuoperatinga 2015 tugisaba egalewo esooke sootinga ebizibu byayo tujja kugiguleko official. Obulwaliro obulala era wano mu kitundu ky'Entinda, Mase Clinic, Shalom Clinic ne Ekikweekweeto Clinic, bano bonna baggaddwa nga kizuuse nga tebalina bisaanyizo bituufu. Bo abatuuze mu kitundu kino basabye ekikweekweeto kino kikolebwe buli luvannyuma lwa myezi 2 okusobola okubawonya abasawo abafere. So tubasaba always mujenga mubachagwe always tujja kubeeranga ku saidi yammwe mutujjemu abantu ababi kubanga ffe abalungi n'ababi tetubamanyi mwe mumanyi abalungi n'ababi era n'operation njagadde nnyo era njagisaba nga always ejenga mu kitundu kyaffe wakijja libaddenga na myezi 2. Ekikweekweeto kino kyagenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga lyonna.